bannange Segirinya n'abanazo bana Segirinya no ngenda kwata Segirinya nyanga twawagiranga golola kidandala tetuli actually kakule kidandala NRM ngajja kuwadde sente kyoba okola bagambe ekkooti we basalawo okujjayo Segirinya bafuule tu naye we bamugjayo ne tudda mu kalulu Segirinya gw'anaatulaga okulonda gwe tugenda okulonda bukyawatawaanya Erias Lukwago twakupama tolina kyosobola tukola gwe kidandala. Okay kale nkwaniza kusema official ina gyosinzira okubanga ate okulaba ekyenkusaba nti subscribinga ku mukutu guno ate tugende mu maaso kubiranga ate tulaba ebintu ebyenjawulo omwezi no nagwo guno gudduka tugenda kugukira mu Easter so obanga olina omuntu gweyagala okubanga ate oweereza ebirabo ku Easter osobola okubanga ate otunoonyaako gifts and beyond ebirabo tubituusa eri abantu bo beweetaaga osobola okubanga ate otucontacting ekintu ekibeera nga kigenda maaso nga ate kitambula. Show zino ziri sponsored by Sheikh Amir Kakoma. Obanga olina ebizibu genda abeere nga atakusabirako enamba gyolaba ku screen yawo gyoba okubaako ate osobola okubeera nga ate omunoonyaako ekintu kibeere nga kikutambulira malidadi sana ate akutegeeza nti naawe yeetaaga okubanga weetaaga kufuna bufunyi ssaala ogamba nti nze njagala just kumanya nsaba biki oleme kubeera ng'omusajja eyasabira banne edduwa y'okufa mu kunoonya sente z'embaga so Kamiri Kakoma nawe osobola okubanga ate omunoonyaako ku nsonga efaanaganako bwezityo. Okay mutaani w'omulala ombeera naye tusobole okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitambula era nga nsanyusa okulaba nze asiize naye sebo sente kasente kagenda kaweramu dekana anti kati omanyi waliwo abasiru abangamba buzito banoonyerezaako nga balowooza tu President Museveni yapase tampanga nusu neegi tetwamwagala bwagazi as a family kuva ku jjajja waffe naki naye kati Saimo tosobola kubeera wano nze abantu Saimo nze nga mwendi wano abantu b'Ebulaaya banjagadde abamu diaspora ku Friday ngenda ku graduatinga yes era ngenda kujja no round about nga nyambadde eggandula bulungi ne wiiki ejja buli online ngenda kwambala eggandula omanyi kakati ebyatuuse anze kati ngenda kubeerayo ku gundi bannanga soko bongo ngenda kubeerayo ku very good for the first time ngenda by the way kaye ayo omu ku bantu abakwano b'amawulire kaye atunoonya okusinga bwe tumunoonya so for the very first time ngenda kubeera ate nammwe ne sitabayuwa waliwo omuntu abanoonye naye ogaba naye badda so for the very first time ngenda kunoonya kaye ku Mautek tugenda broadcasting live ku Mautek tubalage nga basoma erinnya lirabikiremu yo omanyi gweze omanyi kati Mautek ye institution one yasooka okusomesa ebyo ebya accountants bano Nandala Mafaabi yakola CPA certified public accountant naye yagikolera Kenya ezo professional courses z'aba accountants by then nga bazikolera Kenya kakati oyo omwami Muganda nnyo oyo nayini waayo n'azireeta wano kati bw'ogamba nti oli professional accountant nga bagenda wali agenda mu website ayingizaamu mannya si bino byakunoonya mbunoonya nga anoonya max ofuna mmeka ng'aziraba juzi babadde ndi mu kuyamba bana ba UPRS bambi nga tebalina sente omusajja bannange yakaliza naye gayo omuyatulire nanga naye Wisdom bwetukulaba yekigambe nsonyiwa naye kankyogere bwe tukulaba nga oyasaba tuba tulowooza tolina nako era abantu bagamba oyasaba anti kakati labayo Dr. Serwadde oba Pastor Serwadde of Victory Christian Center mu Ndeeba yayogera ekintu omwami omwagala nnyo yayogera lumu ekintu n'agamba nti omuntu wajjanga n'akubuuza n'akugamba nti mwana gwe ng'oyogera nnyo mubuuze bwe nali omusirise kiki nafunamu obusirise bwampaaki Simon nga nze oyagala kumanya nti tuli basirise genda we nakulira oba obuuze baganda ba waliwo omwana gwali olabye azaliddwe nakasono n'akulira nakasono nga ababuka tubeera muzifuraati kweggalya kubeera mu nnyumba nsemala kukyapa oba wenoonya kukyapa nga woolaba we tuli mu sitwago bino obusajja batutwala nga mpe batuvuga nga bwe baagala ate nakigamba kino kankiddemu nze abakulembera eggwanga lino bakyali bange naye amazima gennyini bayaayi kati olina kuba muyaayi okuwuliriza wojja ng'oyogera nga pasita bugembe okutundira bati kyova era bakoneramu bano ono pasita Haji Bujingo kuba muyaye munnaabwe kati oyo Pastor Haji Bujingo newe yakoze omuwala olubuto nga talina mpeta teri abinyego yamukozeseko olubuto nabira ku social media nga yayogedde fornication naye lwakubanga kyaliwo abana abatufuga abayaye n'abayaye teri amunyega naye singa abadde Pastor Kayiwa oba Serwadda n'akyawa mukyala we n'afunisa omulala olubuto omanyi nti no singa bamukubye mawulire paka kumugjayo
naye kakati woba mikwano gy'abaana bafuga Uganda n'okola volongoto naye Bayibuli egamba respecting obufumbo obufumbo ebintu bibiri kati kankusomese nze obutali bwa kanisa obokwazi babuyita anti kawundo kakubye eddirisa obutali babuyita banna erinnya linvudde mu mutwe kyova olaba nalabye oyo Pastor Haji Bugingo ng'alumba Nabira mbu Nabira anti waliwo olumu yagenda mu parliamenti ng'ayagala bamunoonyerezeeko kati mbw agamba mbwe byagudde ku Nabira mbu saala ze anti bwe batyo abapasa ababbi bwe batyo kati nzondaba kati kankubule nzondaba nabamala bankwata nga nkutta omuwala oba nga nzibye ojja kalaba nga kona kajjeyo entwe tinabagamba William omulabe mwalume gasiya tumbavu gana nakawozi kakatali kale awo nako oyo mulaba oyo Pastor Haji Bugingo lwakubanga kyaliwo abaana batukulembera abayaayi nga naye muyaayi kyova olaba teri amukwatako byonna byakola ettaka lyo liraba eryo eryekkanisa eyo liri mumannya ge ate bala batugamba lyamuhoozi nedda tebaleeta mukozi propaganda tasusse anti tosobola kukkiriza kuleeta muhoozi mu bintu bya kisiru kafankunaali era nga actually kati kankubuulire newe kiba ekyo kyennyini kye mwogedde kitegeeza we liba lirye pasito oyo abeerawo ki aliwo bubi shanti yayogera nkumi wa CFC namugamba nze nkumi ya Heaven FC kale olunaku olwaleero weekend kitugenda okubanga twadwesinye bibaddewo bingi nnyo twagala okusaasira abataazire Magufuli yafudde however weekend tukole program lwakuba tugenda kugera nga twogera ku ya Magufuli contributions za Magufuli ngenda kula nze Tanzania era kyovola bannange okutambulako nze kyovola buli wendowooza maama wange njula n'okugweri oluswayiri lwowulira njogeramu nze teri asobola kwogera Luswayiri tobasunirako now Mwambali Ssegirinya ebipapula byavuddeyo ebikontana era nga okusinziira betwako ku ground kwa n'omuwala agambibwa nti yenanyuliza kuti yavuddeyo kirabika nga Kidandala agenda kugoba agenda kujja Ssegirinya mu parliament aweebo oyo si ye yekka minisita Nabako bagamba nti abawagizi batiisibwa era naye ayagala kujja oyo agudde eddalu niyo mulaba ayagala kufaanana Museveni yagaa nti bamubbaaka sajja y'abeene wone ayagala kujjayo Sserukenya abaka ba Nuupu bangi abali ku lusubo lw'okugenda mu parliament omulundi kati kansooke Nabakooba twali mu meeting nze Hangington Bugingo Ragadi ne bagayi ba UCC ne mugamba Nabakooba olaba ono permanent secretary simenye bibiti ebyo binnya byabwe ne mugamba ono omusajja agenda kusuula Nabakooba you my friend todda mu parliament nga ne baagala simanyi nti ajja ne mugamba ono tosobola kuba nga tukyayina gundi laddu y'emagere ezze okwesimbawo laddu omanyi Bobi Wine oyo laddu bw'otogifiira wekuba ne mugamba nti tosobola kubanga tuli mu makkati ga laddu ya Bobi Wine ne ono n'agamba oleeta amateeka aganyigiriza abayimbi ne mugamba olaba omusajja ali emitiyana bamuyita Zaake ate yo eyongo ya mitiyana first of all Zaake famire ya Zaake bagagga bavundu ate nga sente tebazijje mu gavumenti no taata wa Zaake wenale ne taata wa Zaake yabasajja abasiiba ku nnyonyi nga basuubuzi bagagga bavundu ne mugamba kakati yoyo ngo ya mitiyana ekyokubiri lwaki mugamba ekyo Zaake principal we gwawagira muyimbi ate gwe oli w'emitiyana ne mugamba Zaake Nabakooba bw'ŋŋamba nti nno bakukkiriza bakutomezza oleeta amateeka agafuga abayimbi wallahi Nabakooba ogenda kugwa what happened oba wampuliriza oba tewampuliriza gwamanyi now Nabakooba bw'ogamba nti Joyce Baagala yakubba ekitegeeza otherwise you are going to become mad how nga yakutisa ti gwe minisita wa ICT osobola n'okuddira byabakama bye yali asoma n'obikyusa bwoti ne ziba nga namba ezijjandala kubanga gwe minisita wa ICT 2 ng'olina state machinery yonna wali simanya firi bitya firi buno bayita kapiteeni wa poliisi okujjako nga naawe wafuuka wa poliisi nga bano Kirumira be yatugamba nti no mwavanga Makerere n'otandikira ku bwa kaada nga tewakola training zonna buli kimu kikufevalinga oli wa poliisi mutendeke olina state machinery
ekirala ki oli minisita wa ICT osobola n'osindika byabakama bwoti ng'ebintu bikyuse kubanga byabakama bambuuza byosoma obijja wanaaseka nga tasobola kyexplaininga olwama n'agamba waliwo app eri special gy'akozesa wandibadde ogikola n'abakooba saagala otunde ogambe oyogere nga muzeeyo yagamba bamubba akalu how confirm it n'abakooba bakuba akalu n'enkoona n'enywera pu otegedde pu why tosobola kuddira emitiyana nga waliwo engoye emitiyana gye bayita yazzaake nga gwagoberera muyimbi mu makkati ga kampeyini gwe n'oleeta amateeka aganyigiriza abayimbi balina kukuba actually n'abakooba nga otutte baagala mu kooti weteeke miliyoni ng'ebyo zogenda omusasula agenda mukubirayo kati kankubulire singa agamba mbu njosi baagala tiyasoma naye n'amala agamba baddemu akaluluka kooti nemalega abakadde actually akatwa kali wano the funny thing about mu bintu byonna byetulimu buli aloopye namba 2 chances singa bakuwangula gwe yawangula namba 2 yajja anti aba movement bwe bubbi tokimanyi ekyo tekiriiyo bakikola gundi Sebunya ennansana lwansonga taata wa Sebunya yali nnyo yayirawo nnyo omubiri President 7 era kooti nekola ekintu ekitaaliyo yaleeta Sebunya yali namba 3 wempulira mbu si yali namba 2 lwakuba ye yawaaba namba 2 nga waali ne bamufuula ezo gavumenti kyobola ngamba ekooti n'ebintu byemukola bigenda kutatatana ligasi ya President 7 Sebunya najja nga bagala musasula ekisanja ekisembe era talina kyakoze Nansana municipality yes kakati kyebaagala okukola lwakubanga nuupu yabataddemu oluseke bonna babagambye muwaabe lwansonga ekooti weekasazaamu tebagenda kuddamu kukola ki bagenda kooti ate kati Bobi Wine yatulaze nti abalamuzi abasinga DNRM cadres bagenda kukola ekitali mu nsi yonna nga bagamba bugambi namba 2 ye MP okendeeza kumanyi ga nuupu kati gwe kankubulire nga tetunatuuka gye tugenda omanye ekyakadaaga ekiriwo sayansi akirimu nakirala ki ekiriwo Musumba bamuwangula naye lwansonga NRM ng'oggyeko nze kayiwuziddemu NRM ab'ebiddoli tebaagala kadaaga omanyi kye bamuvunaana mbu ali independent really olaba nalabye omusajja mu Lugwala weeyo ng'agamba Kadaga is so independent. He does not depend on the caucus when we are he has to follow our caucus. Stupid, wajira chi parliament. Wajja kutesa bintu bya NRM bya caucus oba bakuleta kutesa na tulao. Kadaga chimvunanisa kuba speaker ngali independent. Kati kye bakoze balese Musumba bamwode center awabire Kadaga. Omanye kiri fani. Bwoba weesimbye kuba speaker tebasobola kukulonda ng'olina omusango mu kooti guno mutenagamba palala papa yekabadi Musumba yakkiriza nga bamukubye flat so mu bufunze Musumba we FDC bamulese yali descende zeenaale gwe tomanyi nti Isaac Musumba minister bawe palala papa Isaac Musumba minister wa NRM mukoa masokotereza abantu banagamba nti no buli muntu yenna golaba we FDC mugende empola asobola kuba si opposition it's always Semujunganda gosobola okusibirako FDC buli wolaba muntu we NRM bakubekadaga kwatalabe power byayogedde Patrick Amuriat yagambye Bobi Wine the only problem Bobi Wine has is has individualism he works alone bogus wemba mmanyi nti ndi w'amaanyi lwaki mwe temujja kyebavunana Bobi Wine ab'FDC mbw akola yekka otegedde buli woolaba ow'FDC mugende mpola isonwe Semujunganda tovola yali agenda biddukamu ne bamukwata ne bamuwa obwagundi chifu yes kakati balese Isaac Musumba bawa Musumba Salam Musumba kimanyikiddwa wa minister mu government ye NRM kati kankubuuze akena mukazi we minister mu NRM chobola President 7 yagamba come 2021 there will be no opposition kubanga akimanyi bana be FDC babe UPC babe DP kunguruba green munda ba yellow nga tamanyi nti Katonda agenda situlayo nankani empologoma ye magere
ate akabadi kyakali ewashe Segirinya otegedde ekyakadaaga kadaaga bamukuba kakati omulamuzi amanyi kyagenda okukola agenda kususa mu nnaku z'alina okusaliramu omusango asongenga omukulu takyasobola kulifayinga n'akalala bagambye abalamuzi abaliwo tebamala bagenda tandika okuwuliriza egyo emisango nga tuyingidde mu gwokuna bayingire mu gwokutaano balina okulondera speaker that all that state machinery ekuba bano bakadaaga nzija kusegirinya nkugaye lwaki segirinya bagenda muteekako buli tabo obutayingira parliament eyo kati kadaaga ye tebamwagala lwa nsonga tugenda mu kisanja kigenda kuba deadire fe aba movement abamutukkiriza tikulw'obulungi bwa Uganda NRM President Museveni talina kudda nze nali noonya akaluka President Museveni nanoonya kisanja eki era nga ngamba Katonda atuyambe tulye kubanga nze nga ndaba tekalina wini gyeva njagala nga totaddeeko kamera obuuze abenarem wamma wini yava wajagala wabula nange simanyi they are not sure yalimira kulimba lwabo awo bamirako oba yafutuka mu nsanja oba mu ssabo nange sikola ki sigimanyi otegere kyengamba kyova olaba nagamba benarem bannange temuddamu kutambuza kintu president yayogedde nti Bobi Wine yatubba abasajja nze kati nze kankubule nonsaba dyala fomu z'emawokota sisola zireeta kubanga zikyukana tosobola kugamba nti bakubakugambe asoli waabwe anti kati yesi ndi waabwe bwe bantambuzako ne bankomye ekajjansi nga bo bagenda ntebe wali njatambuzaawo ebigere afutanoolo nabo emyaka gye balimu gya 8 gyakawungeezi zikyukana taata gwe kati kankubuli nze Simon ndeete wano ngambe Bobi Wine nti Bobi Wine watubba nga Bobi Wine yalese dyala fomu Bobi Wine yalese dyala fomu ka Bobi Wine wazinsaba Bobi Wine kuba Bobi Wine agamba I challenge you ezange zizino lete ezizo lete nawe ezizo wanziba sizirina naye wanziba zo omutima gungamba wanziba omutima n'omwoyo gungamba wanziba bannange omutima n'omwoyo Bobi Wine yanziba ani gonyumiza kati ebyo tobinyumiza okujjako ng'omuntu mulalu tosobola kuŋŋamba ate sigamba bannange bwe nakutte dyala fomu yange ya Kampala Central Bobi Wine yanzi olaba awo Kampala Central Uhuru we yalya Uhuru owa movement teyalya lwakubanga wa movement tebakulya sente nina bagamba yabikwatamu anti kakati mu Kampala Central olaba akabadi akabeeraawo esooka mulimu gundi barracks mulimu side y'abagagga eri ennyumba z'otoyingiramu one constituency waggulu wali kwa state ogiyingiramu eyo maama ate yo ekyasinza obuzibu eyo bagiŋŋambe eyo ate wabaawo obululu bungi awo ate yesembayo okubalibwa bamala gatta bwowino kamoja ne babalansinga nebagamba nti wansi wavudde 15,000 kati ogenda okulaba ekivudde Kololo walimu eri nga 8 owaayi Segirinya naotegedde kati kantuuka ku Segirinya Simon nowoobeera gwe Simon okimanyi nti ndi wa Bovubeti tosobola kukkiriza paliamenti eyo nga mulimu Seggona Mathias Mpuga Malendo oyo omuwala gattako enengo y'emitiyana olaba bengenda kutemera nobaleeta boota Hilda Maani oyo atayagala kumanya kati n'oteekamu embalango ya Segirinya ne parliament boogera luzungu Segirinya nga atamanyi luzungu Segirinya oyo he has nothing to lose asobola n'okulinya ku meza speaker kubanga emyaka gino gye tugenda mu 5 gye gisubula President Museveni tugenda musibula nakukayana kankubulye tugenda musibula nakukayana tugenda musibula bulungi tumugambe nti bayi jajja bw'oba mutunulidde oyo gayi we batamusindikiriza bagambye anaavaawo kozi ngambye eki kande mu katandika oba ovaawo waliwo omuntu gwotunulira booti kati kankubulye Simon tuli wano gamogambe ebigambo bino byange wezomukaye Simon nze ndi waye NRM atali kidoli atali kidomola waliwo omuntu golanoga buno batamukoonako we bati ono akyaliwo good so setukako olabira ddala nga wotomwemukira ne blanketi ajja gikujjako kikubya Segirinya kakati ne kano kankogere Simon olaba kyewalabye Tanzania
tuli kusindikako ku muntu olwaki olabye Tanzania olabye abantu bwe bakabye ne mu kisaawe okumanya bannaye bino bizibu waliwo abaafudde mu Uhuru simanyi mikoze ekisaawe kye baasisa omuteekamu olwo nga bagamba tulina okuyingira abantu bakabye nga bavuga Magufuli paka lwakuba okufa tebakugezesa naye nange nina obukaka kusinga owaffe ninako we ani alina amaziga agaga jonjoro andu akufa tebakugezesa singa kubadde kugenda abweru ng'akomawo bagamba tokemanga Mukama Katonda waliwo abasobola okukaba ati oyo muzeeyi wange nnyo nagobayo ekisaati iwo neŋagwe toleeta wano bisaati gwesaati tomugamba kati kankubuulire olaba ekyabadde Tanzania okumanya Tanzania gwe kankwerayo Tanzania okumanya Magufuli yakoze Ramaphosa kubanga nze nsibirize engobera izitale ne South Africa nabagamba address zange zaayo Ramaphosa yagambye omusajja oyo ku byakoze mu Africa ne mu nsi ye tugenda musasulamu ekintu eki I direct Oluswahili lugenda fuka compulsory bubuli somero erisomesa South Africa Magufuli si lwa East Africa gafankuna itoleta East Africa ekoze and Swahili is national language bogasi wa mwe so what rapapa ntwaluga naye omusajja lutogerako akavuga emyaka mukaaga kasoke njagala tujja kola program nga ya Magufuli yokka kanokoka Ramaphosa yagambye omusajja okumanya atunaze tuli nothing nibyo tukola tetubimanyi Oluswahili because of Magufuli we are going to Magufulify Africa ono Lumumba yakyogedde n'agamba Oluswahili kati let me tell you gotomanyi South Africa entegera yaabwe n'osanga muddugavu asula mu ghetto ya kizungu okugamba obugambi Ramaphosa n'agamba Oluswahili omanyi kyabasitudde ku Tanzania okimanyi nti gye bujja ogenda kulanga Omutanzania ayingira ne visa viri mu South Africa because of the respect kyetegeeza mwe muli mu kunyampa bunyampi omuleta Katolu bwama watulya benchi mufo ky'okulumba Rosias yamuwangula walumba Bobi Wine nagambye omusajja nti Katolu bwama is a living idiot a living fool atalina kyayongera ku bulamu Uganda okujjako akyongerako eki Katolu bwama nga afudde n'adikeyinga ensi Uganda nefuna fertilizer itaze kati wobeera ne product nzaba Katolu bwama Uganda telina gyegenda naye kusegenya Katolu bwama weteramu waabwere kati tolaba omusajja yamuwangula wuuli ne Eva alumba Bobi Wine anti bwe busiru yagamba munene osinga nuupu n'akizuula nti mutono takikkiriza ati is a living fool obadde alakkiriza agambe ki abagezi bakkiriza bawangula wano Kasozi nali wa Kasozi nakkiriza nze bampangulira ku Jose Chameleone twakkiriza wali omukwabo Jose Chameleone yes mulodi yali abasemo oli omulodi yatujjamu omutima lukaba yali abasemo netukkiriza naye ate tukomawo omanyi ogezesa Chameleone yayogera ekintu eki Chameleone yayogera layini emu eyanzija mu buli yagamba njagala nnyo Erias Lukwago naye baneekamba buli amazzi Erias Lukwago gamulemi mu Kampala kubanga Kampala ali mu ntobazi wamma yes oyo kati Chameleone muweye emyaka akantu ka Palaso wakawulidde katiya Chameleone agenda ne Palaso Tanzania tokongobaga abantu namole bayandiriza Chameleone ne bodyguard we Palaso kyaliko kimanyi neba mulekwa mwe muli babi kati labayo baneekamba buulire amanyize kyenjagala ku Palaso maye omuyimbi wange twakuba mama wange linago paka ebayingiza Palaso ne bakolawo category nga naye ekigenda kuleta Palaso nze mmanyi akyasose kuwamba Uganda kuba basooka ne bamuzalawa mwe emyaka egi kati buli yali agamba nti Palaso tamanyi kuyimba yegalidde mu nyumba mu myaka egi oyo Palaso ogenda kulanga atuosegedde nekiri kyogambye okwaniza Chameleone did you see Uganda eno government wetufuga eri ku biki Chameleone did you see a legend n'amwaniza mu Tanzania the guy is a legend lwakwana ekino nakigambye abantu abayimbi be Uganda mutanga kweyimbya nyimba za Magufuli mubirekera abatanzania basiru era anabiyimba wano bajja mugamba yani muna Uganda yimba ku president wammwe ate by'omuyimbako nabyo bizibu binonyeze babunonyeze kati wuliriza kakati kankubulira ekintu kino Seggirinya kansooke ku musajja yamuwaabidde kidandala
yakidaki nga wawulira erinnya ly'embu Kidandala byebiganda bye nagamba Katikkiro atuwa obuyinza tubikebere DNA oba biganda. Let me tell you, tugenda tubikuŋŋaanya Katoli Lwama inclusive. Nkubuulidde bwenna bwagira bwati abantu bawano twayingiramu Abatanzania n'Abakongo n'Abarundi lwakwamu mwesiba ku Banyarwanda. Bw'olabanga erisajja eriringa Katoli Lwama eddugavu liti n'ogutwe bwe guti gwe tunulira Abarundi bwe tebakula Kidandala ogutwe bwonna bwe guti n'Ekatoli Lwama ebyo byonna biri bwe biti. Those are Barundi products. Kati kankubuulye Kidandala nga waali gudandala gwesimba mu Erias Lukwago banakampe muwulize bulungi ng'aba movement bamuwadde ssente. yaliamu mulodi olukwe ogwo gugudandala gudandala guli ogusajja gubi nnyo gwali mu Erias Lukwago ne gukolera NRM bebamu fa NRM betwawa ssente yali gudandala ogwo ne gumulyamu. It was one statement yamulema n'okwogera yajja n'atula bwati neyegaana omulodi Erias Lukwago n'amala emyaka 5 nga tebamuwa musaala ku lw'oyo embwa ya Kidandala jayagala kujja osegirinya mpala oyo nga movement we yamukozesa ku luli emuzzeemu anko kubanga oyo tomufisha ali munafu. Do you get what I'm saying? Nkuwulira nga NRM yakozesa gudandala ku luli okuvuganya okujojoba n'okufumita Erias Lukwago kati ku luno gwe bakozeseza ku Segirinya kubanga Segirinya akuba bangi abakwasizwa ensaalwa from zero to hero. Segirinya ye update wanu wa Bobi Wine ate ng'akikola ali smart government kyetayagala balala papa mbulira ye yasoma gwomanyi kye bayita tudde mazima omanyi kye bayita oyo mwami kye yatuma update Segirinya buli kigwawo newe kiba kyakagoda kikabiri akiteekerawo ku net kati ekyo kintu okugenda vairo ebyo byolaba ebyo government tebyagala kati balina omusunsulamu avemu kubanga olaba abadde abazuganya luli nga CMP wanaatandika okukola ebya update nga MP omanyi nti no senate ya mu America egenda kufuna attention ye Kidandala. Wuliriza Kidandala tusaba Katikkiro wa Buganda atuwa obuyinza tukebere dyeni eggwe Katoli Lwama n'abakufaanana abalinga bwe bati ebyo bisajja baba gwanga ki tebasukka Barundi oba Bakongo tunulire gye emitwe n'enjogera yaabwe no tunulira n'enjogera yaabwe ogamba Kidandala ayinza okuba Kidandala maana twalina President Museveni bulijjo nkinyumya nga oba ye mululi mukasi oba yali ani gwe yatunyumiza n'agamba baali boogera ku bintu bya Buganda. Yes, I quote my president. Yes, era nze namusaba president oyo waliwo ekintu kyayogera ne mugamba onzikiriza nkyogerenga ku mawulire nayogera statement n'agamba nti this boy is teaching me things I didn't know ne mugamba your excellency onzikiriza kyoyogedde bwe ndiba mpandiika akatabo nkukotinga obanga ndi ku media naga it's okay yakyogera waliwo ba minister nayogera dakika 10 n'ezo ngawa kati ffe tumusinkana ne tutaba bidomola oba bidoli kyemba njogereko mba nkimanyi kati Kidandala abakubawo nnyawo wogendereranga nnyo Abaganda badde nkyali ku president nedda baali boogera ku bya Buganda mbwe n'ebya Bururi ye Bururi ewali ono kabaka yafuuka kabaka ku mulembe gwa Museveni neba neno basajja batujozi waliwo abafuse bakabaka ku mulembe tujja bajja gena ne system you wait kakati n'agamba mbu yali surprise actually yakijja kumboza awo yali atubuuza buli omwe gwanga kati oli nayogera Muganda n'oli nagayi neba naye Abaganda bansobera kati n'atunyumiza story kati mululi n'atugamba baali boogera ku bintu bya Buganda nga yawolereza bya Buganda nga bali tabategeera mbu omusajja bunaku bwamanyi nti Muganda ga minisita we n'amugamba yo excellency bali abaluli bagende empola kuba nange ndi mululi n'amugamba wait a minute toli Muganda bulijjo ndi mululi n'ambuuza njawulo ki ey'obululi n'Obuganda kankubule Saimo bw'olabanga omuntu ng'ayogera ebintu by'embaliga nga eva entegeera ye eva eri opposite nze kugambye njagala omuntu agenda kubuuza bw'abanga Segirinya teyasoma lwaki tavaayo wuliriza kati kankubule Saimo
kakubule Saimo olaba government eno je njagala ennyo njagala ogoberere eno government we yali tebanaba kuddamu kusoma bonna nga kuba bonna badde buzi kusoma baali tebasoma baali basomerawo ntaliko bakumenyera abazeeyo kasatuli kamu president Museveni kati kale kamuleke tomwogera ne first lady muleke kati kanzije ku muzeeyi wange sale teri atakimanyi nti yaddayo neti yesimba tali mu elective position no kugamba abantu government eno omulembe emyaka egyasooka batukolera nnyo kuba baali tebasoma bwe baddayo okusoma ne bayiga deputy and quality side nenge gyoyitamu expenses obubbi Uganda nekkirira bwe baali tebannasoma Uganda yali eddukira ku speed kuba baali tebanakuyiga ku balansingamu bintu bya bubbi bwe bagenda ne bayita deputy side ne credit side ne bamanya okay nsobola okubba billion 2 n'enziyita operation expense bas Uganda nekkirira mu ntaana kati tebakyabba basula ntebe aiwe agamba twazimalidde wano na balancing ebitabo ate agenda obyeditinga waabwe yes jagamba biri okay kati segirinya byogamba obutasoma bukugattako ki sinatandika naye nze zibasanze abaganda abalinga Kidandala kubanga gwe gudandala gwe mukoze bubi Buganda mutya waffe kankubule mwankole bangi abatasoma naye lwakubanga bamenyege efunamu yokka nga not only segirinya hati bujja kuleeta omuntu nga muganda Kidandala yabajja omanyi lwaki Buganda Kingdom y'amaanyi nsimanyi te accommodating abantu baganda bokka as long as ng'ogoberera ennono okolera Obuganda n'okulwanira Buganda ogizza ku ntikko otegedde segirinya byonna abikola mbuulira Kidandala kiki yali akoledde Obuganda bwatuka mu palamenti bwatandikira biruwo okugyako obubbi nkugambye yanyigiriza ekyalo dime yakola mu Kidandala tetuli actually kankubula Kidandala NRM engeri gyakuwadde ssente kyoba okola bagambe ekkooti we basalawo okugyayo segirinya bafuule tu naye we bamugjayo ne tudda mu kalulu segirinya gwanaatulaga okulonda gwe tugenda okulonda palala papa tojja giwunyako era sigala ku ezo ssente ze bakuwadde igwe n'oli Kakande yagwa mwenna tewali Kidandala nkugamba nga we bakozesa NRM ne Jennifer Musisi okkuba Erias Lukwago kati bakozesa kuba segirinya naye gamba abakulese ne bakuwa ssente bwe bajjayo segirinya bakutwale bakuyinze mu parliament naye wallahi nkulayirira singa bakaddamu akalu n'oleeta entweyo ku luno ogenda kusemba ate newanamala emyaka 5 segirinya ajja kuddayo asome adde mu parliament nga Wakayima bwe tewalaba kyetwakola gundi oyo we nasana Sebunya twamugamba fesi yeruwa yino emyaka egyo tegirwa wejagize ne tuleeta Wakayima waffe n'ayingira bw'ati yaliwo abaganda bannayuganda tetwerabira bwe lindako ogenda kumpulira lindako emyaka 5-7 ogenda kumpulira nga bano bakaddiye ayiwe nga tumaliriza kati Kidandala segirinya ava ekintu no let me tell you nze nja kugwa ne segirinya nange ndi tiimu segirinya abasoma mutuyambye eki basajja bakulu batalina magezi tebalina kujja kutubba bubbi segirinya nali nsaba n'okusaba nti gundi ani Bobi Wine amuwe gundi komiti ya Kosase bw'ogisimba segirinya atamanyi nnyo bitabo bw'oleeta bino ebya accounts mu biromu ajja kubuuza kino kitegeeza ki kaŋŋende ekirabo nnyonnyola ye segirinya era nali nsaba Bobi Wine either mufuule chairman wa Kosase oba deputy yes that is segirinya katugenda mu maaso kulwanyisa bubbi na nguzi Kidandala aleeta entweyo wallahi Kidandala Mukama akulaba eyo family twaginaaba twagipama eya Kidandala twagipama tuti bukyawatawaanya Erias Lukwago twakupama tolina kyosobola tukola gwe Kidandala twakupama tetulina kyetubeetaaza mwenna family mwinova mu byobufuzi era gana mwenale mugyokolera segirinya akivaamu atya segirinya tulinze yatugambye alina empapula ekyanewunyisizza jayiwaagu bannange segirinya n'aba nazo ngenda kwata segirinya alinyanga twawagiranga golola nga tumanyi golola talina maanyi naye golola kasita yakuba tugume ennooka golola ne babaamukuba emirundi 3
kasita yakuba tukume pacheji nabuka wakulu tukume yakirianga nkota pu mugeno kwa kitandala bunasha butenga segirinya afumiza bananga segirinya nabade pamula nayo kumenya abasajja bano olaba ekintu segirinya bakiyemu sente banonyezo muwala w'emmengo kawala gwe todda keyogeza abeka bempe mupulenze mupi nanonya gana neze njala zo ze mutamanyi kwenaza kawala gwe kuno kalya gende wajjawo nokuvi kawala gwe gende wajjawo naabe ekyogere emikisa gya family gyakubula okufuna emirimu bano ate okumanya tolina namukisi tendaka ewajjajo mama fiina bona tebwagala kunaaba bona enjala zikomeri amanyi akasaza byange amanyi akusoma ennyo kona kalese ne pasi kubanga bakawadde $5,000 gende yakwadde $5,000 akuzaalemu tojja kutusumbwasumbwa oli wa bipali osomera otya emmengo n'obulomulimu emmengo abenkowe ayiwa mama nyabo geno n'abekyogero tumbaavu twabalyena twayitanga emmengo nga twegombawo gende washeka actually akuteekeko edduwa kuno kalyawo kangirinya hayabazina ebyange zabafuke mu pipu tumbaavu bagabe afuka obuusi tukome naawo tumbaavu